Okusinziira ku kitongole ky'ebibalo mu ggwanga ki Uganda Bureau of Statistics, ebbula ly'emirimu mu ggwanga liri ku bitundu 12 ku buli 100 nga lino lisinga kutawaanya bakyala abali ku bitundu 13 ku buli 100 bw'ogeraageranya n'abasajja. Kyokka newankubadde guli gutyo, alipoota efulumiziddwa minisitule y'abakozi ba gavumenti olwaleero eraze nga bwe waliwo ebifo ebisukka mu 300 mu bitongole bya gavumenti eby'enjawulo ebitaliimu bakozi. Ebitundu 55 ku 100 be bali mu saavisi ne kireka abantu ebitundu 45 nga tebirimu abantu abakola mu gavumenti. Kikosezza enkola y'emirimu kubanga kye tuyita service delivery abantu be bakikola. Okugeza wobeera ng'ogenze mu ddwaliro nga wali weetagisa abakozi 5 naye mu kifo ekyo n'obeera ng'olina omukozi omu, kikosa mu ngeri nti omuntu oyo ajja kukoowa, ajja kubeera ne workload pressure. Okugeza mu malwaliro amakulu okwetooloola eggwanga eriyo ebifo 1,889 ebitaliimu bakozi. Mu masomero ga gavumenti ag'enjawulo eriyo ebifo 8,708 ebikalu. Mu matendekero ga gavumenti aga waggulu ebifo 1,673 bikalu n'awalala. Tukitegedde ndi kino kiva ku gavumenti okutondawo emirimu gino olutatadde kyokka n'etassaawo nsimbi za kugivujjirira. Etaddewo kibayita positions, new positions nnyingi nnyo ate n'ebeera nga ate tesobodde recruitinga kitono okusinga ku positions ze recruitinze. Kyekireese ebitundutundu eby'emirimu abantu mwe balimu okubeera nga giri mitono. Era tukitegedde nga bwe waliwo abakozi naddala abasomesa n'abasawo abadduka mu mirimu gino nga tebannaweza myaka giwummula olw'okusasulwa ensimbi entono ekitaataaganya n'okuzingamya empeereza mu bitongole bya gavumenti. Tukitegedde nga bwe waliwo abakozi mu bitongole bya gavumenti abawera 9,363 abaalemera mu bifo bino nga bano bakola ebitundu 25 ku buli 100 era ng'emirimu bagiwangaddeko emyaka 12 n'okudda waggulu. Alipoota era eraga nga bwe waliwo abakozi abali mu 3,000 abasolirirawo okuwummula wakati w'omwaka guno n'omwaka gwa 2023 nga basinga ku bano basomesa abawera 1,981 nga bye bitundu 11 ku buli 100, abasawo ebitundu 13 n'obutundutundu 4 ku buli 100 n'abalala, ekijja okwetaagisa gavumenti okweteekateeka obulungi empeereza ereme kutaataaganyizibwa. Bagenda kusinga ddala okubeera nga bava mu education sector. Era okusingira ddala public universities zesingiddwa okukoserwa, then ne waddako referral hospitals nabo bangi nnyo abagenda kubeera nga bawummula, then ne primary health care we tulina abantu abasinga okubeera nga bagenda kuba nga bawummula mu myaka gino 5 ejijja. Shamim Naiga, NTV Akawungezi.